The Newsroom, where untold story is revealed. Tugambe tuliretinge n'embeera eyo nti neone yakoze akatambi muwambe. First of all, Ssaabasajja tayogerera ku gundi ku butambi waba ayogerako eri abantu. Tayogerera ku butambi. Uganda musituke mulwanirire Obuganda bukomewo bubeere obwaffe era naffe tubeere okwaffe. Musituke bwe munaaba temusituse twolekedde okusaanyizibwawo nga kwe tulaba mu mawanga ag'enjawulo. Ekyamazima matuufu bw'owuliriza ebigambo bino biwanvu ate era binyuvu, wabula kyenkusaba mweno episode 2 kakkana owuliriza ensonga nawa gye ziggweera. Beyond the Newsroom gwe mukutu nkujjukiza nti Sheikh Ashraf Ddembe musomi w'edduwa agenda okuyamba ebizibu ebikutawaanya mukubireko ku ssimu esembe 11 ku screen. Ajja genda maaso n'okubeera nga akuyamba. Mu comment section yawo waliwo link eyo nekutwala buterevu ku channel yaffe endala gy'ogenda okugenda maaso n'okubeera nga olikinga ate era mwanattu ofuna amawulire agasinga kwago n'omunaala. Kale nzikiriza nkutegeeze nti wano we tuba tutandikira wennyini kaakati. What does Kabaka mean? What does Kabaka do? Nga tomanyina bulimu gwa Kabaka gwakola. Kakati ya statement osobola okujawula nono yagambye fenga abaganda. Those statements omuntu okusaanyawo Obuganda, okusaanyawo region, okusaanyawo race bwe batyo bwe bakola. What is happening today in Uganda, you people? You quote my word. What is happening today? It is the same thing that is happening in Gaza. Chekitawanya Israeli Abaisraeli n'Abapalestine. Abaisraeli bache baliko is what we call termination of the race. Racial termination. Chebali to terminate okujjawo eggwanga eryo nti ffe tuli ba Palestine kyebaliko olunaku olwaleero kyebakola naye gomanyiwe gye kyatandikira myaka miwanvu nnyo nga nawono 1948 Israeli okugikutula efuuke autonomous Palestine nga byonna tebinnabaawo history oyo muwanvu kati olwaleero bizze bibeerawo ekyo nga Israeli tayagala mu Palestine nga ne bwamulengera ali era ng'akuza n'omwana gamba you have to hate that person. Ne bajja nga bakuza obukyayi mu baana baabwe bajja nga bazaala generations ne zijjira mu bukyayi mu Israeli n'omu Palestine tebakolagana ne zijjira mu bukyayi kati kituuse ku kuheetinga ng'omu Israeli asitula ennyo n'akuba eddwaliro ng'amanyi mulimu abalwadde 1000 n'atta abasawo n'atta abalwadde n'atta abaki because they are Palestinians, they are not Israelis. Kituusa ng'enseera babweti. What is taking place in Gaza olwaleero? It is total termination. Ensi eraba abasajja ab'amaanyi Abamerika weebali abasobola okugamba Israeli stop. Ddamu okubeera eddwaliro limu tugenda kukulumba. Buli omu waali ati banne naye tewali ayogera, buli omu asirise bwaki. Abapalestine bali mu kukola naffe wano bwetuli Buganda bajja kukwata nga basonjola omu ku omu naye nga buli muntu atunula bwati we want to eliminate everything called Buganda Muganda Muganda. No, we don't want even to hear. We don't want. Katumba. Ensonga eno ebintu biwanvu era ebigambo bingi naye strictly menya akatambi ke walabi. Okukwata akatambi nkamenye ngenda kuba nfaananye ng'omuntu oba oli awo akeera ku makya n'agamba nti nze empologoma tendya kubanga sirya nnyama ya mpologoma. Tesobola kundya kubanga sirya nnyama ya mpologoma. Ekyokubiri nja kuba naloweerinze tuve mu kunalowinga gundi zaffe gwe bw'otunuulira akatambi kubanga aliwo ebintu ebimu nga ekyamazima tetulina erina kubeera wake up call kirina kubeera kutunaazaako maaso ku gundi. First of all, Ssaabasajja tayogerera ku gundi ku butambi waba ayogerako eri abantu. Tayogerera ku butambi
munkola entuufu munkola ennunga tulabyeko abakulembeze ab'ennono mu mawanga ag'enjawulo naafuna obuzibu n'agenda okujjanjabwa naye nga buli munnansi yenna ategedde tetugamba nti tebalwala naye nga buli munnansi yenna ategedde era omusigire asigaddewo kati kabaka ow'ebweru n'asigala ng'akola emirimu gye wano mu Buganda bwe tugali kati kabaka ow'ebweru emirimu gyagikola okusinziira ku nnono era akola emirimu gye bandibadde abantu babuuza kabaka waffe aliwa nga ye waali kubanga naye kabaka kubanga amukwasa namulonde amukwasa omuggo Damula namugamba namuliraako obuki Obuganda kitegeeza waatali temukola ki mwabaganda temumbuuza bwemba siriiwo bwe mulaba oyo mbeeraani mbeera nze kati bwe tubanga oyo ate ye tetumulaba tusigala tukyalingiza oli eyamukwasa Damula which means there is a problem which means ono oba oli opposition agirimu bubeezi mu bigambo naye ate si mu biki si mu bikolwa so first of all kyekyo bannayuganda nga tebaagala kulaba nti Ssaabasajja asinzidde kabaka waabwe asinzidde eri ali mu kwogerako gye bali nga ali ku gwindo oba akatambi bakakwasizza vidi gundi simu oba akakwasizza tekino oba simu ki ne bajja ne bakasaasanya ne katambula message eyo Ssaabasajja gyayita lwaki kabaka mukwata Damula si agituwa nagaba nange abantu ba Ssaabasajja ali bwati ne bwati embeera ABCD in presence mu ye nga kabaka ow'ebweru n'asigala ng'akyalamu nga era akyaliwo ffe gwe tujja okukkiririzamu tugambe nti yes naye bwe kibanga ekyo tekiriiwo twatuuse ddi okutega Ssaabasajja ekamera kabaka tumutege kamera okusobola okwogerako eri abantu ekyo nno kijja nga kirina ebikireese pressure y'abantu that growing pressure n'omuntu okwagala okukakasa wali olabye ye akatambi konna era ndi mukunoonya nange nyambaako okola research oyo onoonyezeeyo akatambi aka pulezidenti w'eggwanga ng'ayogerako eri abantu be ng'ali ku kitanda ng'ali ku kitanda bamutaddeko ebyuma nga bannanga abantu bange mugume gye ndi bulungi nkomawo mbeebaza olw'okubeerawo olw'eggwanga lyange bw'alwala pulezidenti asigira era kibeera mu mateeka nti waatali waliwo asigala atambuza emirimu gyaki egy'eggwanga kituufu ekyo kati kino kyatuuka ddi okubeera bwekityo kabaka okumutega kamera nga pulezidenti alondebwa obulondebwa gwe musobola nokera ku makya nemumuggyako ku ntebe tebamutega kamera kusobola kukakasa abantu be mu ggwanga gye yavudde ti bannaye oli mulamu katebu ndi mulamu bannaye temweraliikirira gyendi nga tekiriiyo ekintu ekyo kikolebwa ku bantu like wali olabyeyo awabadde okuwamba obuyinza president ne government ne bagiwamba president n'adduka speculations ne zitandika okuyitingana bamukutte bamusibye yagenze wano yaddukidde bwetu yakoze atya awo bwe baba nga bamuwambye buwambi president waaviirayo n'afulumya akatambi nagala nange bannansi temutya nkyali mu buyinza embeera tuli mugikola ki tuli mugikolako tugambe nti tulireetinge n'embeera eyo nti neone yakoze akatambi muwambe ali mu kutugumya bugumya temutya gyendi naye nga eri emabeganga yogera ebyo geza oyogere ekirala nti oli muwambe kubanga bano bapulezidenti abawambi bo betulaba be bakola ebyo naayisa afulumya akatambi naye bw'aba mulwadde abeera peaceful ne bamujjanjaba bwalwaterera n'addressing eggwanga bw'abantu ne beboogera biki ne beboogera as long as nga service zibatuukako kakati mu nnono ani akkirizibwa okulambula Ssaabasajja singa aba mulwadde oba ng'aliko embeera yonna ani akkirizibwa okumulambula bw'oba ogenze simanyi nnyo bya nnono sijja kuyingira nnyo mu nnono munda waliyo n'ezo ze tutamanyi zitebeera disclosed eri ffe naye bwe tutunuulira ffe n'ebya bulijjo bye tulabako nti Ssaabataka asobola mu ntegeera yaffe naye Ssaabataka asobola okukola ki asobola oba oli awo akulira abataka bonna asobola okulambula
ku Mutanda nga waliwo embeera najja n'ategeeza abataka boolyawo nabo ne batwala obubaka mpaka ku bazzukulu mpaka kuffe abakopi noga nti Saabalangira oba olyawo simanyi nnyo nono noga nti kabaka oweebweru oba olyawo asobola okugenda n'alukomyawo obubaka oba olyawo naye munnono nawe waliwo ennambika yaawo nti waliwo okusinziira ku nnono bwerambika abalina okugenda abasobola okugenda ne bamulambula era n'abatikka obubaka obw'abakopi n'obw'abatali bakopi kubanga obubaka tebuba bwe bumu actually bwekuba kwogera bwekuba kuwaayo obubaka Ssaabasajja obubaka bweyandibadde abuwa baami be fe abakopi okulaba kabaka waffe ng'atudde bwati bamutadde mu kamera eno bw'asoma obusomi byatugamba byatubuulira kineetagisa kunkolera script obiwandiike mu engeri gyempulira ndyoke mbibuulira abantu weewulira otya kati lindawo katono ndabe wano bye bawandiise mpulira ndi mulwadde nalwadde kino nga nsoma bisomi wano kyeneewulira muli kyenjogera lumbuzawe ndi bwenti ne bwenti naye kino nakino kubanga ekyo nkyewulira muli munda so oba olyawo waliwo abamu abatandiyagadde kuba nti Ssaabasajja bamulaba mu mbeera eyo. That is why we are discussing about him. Nyorwa kituwa ensonyi muli okwogera kabaka waffe nga tumudiscussingako naye ate ekonda lye tulina ku mitima okunyolwa okwo n'okwagala tetukikola because it is political influence, tetukikola because twagala creating relevance, but he's always kabaka waffe. Kati tugaba bwakibanga bizze biwaliwo ebibaddewo kati ono lwaki kiri bwe kityo really kubanga oli bwe Buganda oli kutuyimiriddeko watali Buganda tewaba watali tetuwaba kivola batuyina enjo nti Ssaabasajja woligwa wendikola ki woligwa nze sooka ogwa nawe sigenda kukkiriza kitegeeza wakiri okufa naawe wakiri okufa n'omuntu naye nga nkulwaniridde kati kitegeeza bwe Buganda kati bwabanga waliwo embeera bwetyo abantu bwe boogera ku bannaye muleke biteekamu byabufuzi muleke however nti waliwo ababizanyisa mu byobufuzi ne mu self interests ezaabwe naye omuntu ono owa bulijjo kati atalina ddoboozi era obasangayo naye mubutuufu nga tulumwa mukazi watwaliyeyo omulaba jjajja munaku aliyeyo yeeyiya bweyiya naye nga muli awulira obulumi abo gye balinze benkiikirira abo sikiikira bano ababyogerako because of self interest and politics. Ondetedde okujjukira statement ya kabaka mu bigambo bye bw'aba ayogera atukubiriza nnyo mukuume omwoyo gwa Buganda ogutafa. Wakyaliwo ddala omwoyo gwa Buganda ogwo ogutafa. Abandi betusuubira nti be balina okubeera nagwo ate be basinza okubutaba nagwo kati ate ffe abagulina ffe tetwekkiririzaamu nti tetugulina omwoyo gwa Buganda ogutafa weeguli naye abagulina tebekkiririzaamu nti bagulina bo balowooza nti bali be balina okuba nagwo omwoyo gwa Buganda ogutafa ffe abawejjere ffe abakopi ffe tugulina bali betusuubira nti be bagulina kubanga tebalina mu kwagala obwakabaka mu kwagala Buganda n'okwagala kabaka waffe tetulina kutuma. We are not supposed to be represented. This is not parliament. Tetulina kutuma nti Katikkiro twagalire kabaka nga statement ezitera okuva nti mulowooza nze munsinga okwagala kabaka. No, such statements tezikola mu kwagala obwakabaka tetulina kutuma ffe tulina kumwagala kati ogwo gwe mwoyo gwa Buganda ogutafa ffe betusuubira nti be bagulina guli muffe ate. Naye nina ekibuuzo muganda wo olw'okuba mukulu wo asobola okukugamba nti yakusinga okwagala kitaawo gyogenda maaso n'okubeera nga otugoberera nze Deni atukyagenda maaso n'okubeera nga atutambuza ensonga n'omukulu Katumba Gerald. Ekituufu kiri nti buli lw'otunuulira embeera beene gyayitamu naawe okwatibwa ennaku n'amaziga n'owulira nga gakuyitamu naye oba oli awo n'ogamba nti sirina kyakkola oli waaviireyo n'akugamba nti kendi mukulu wo nze nkusinga okwagala kitaffe ogamba bugambi ensi bwetyo bweri naye n'omuto gw'ozadde akkubira eŋŋoma nozi n'oba oli awo
naffe abakopi tusobola okubeera nga tugamba naye Katikkiro kabaka waffe ow'obweru tubuulireko ku kabaka bwali ensonga ezo. okwagala omuntu tekupimwa ate tekukakibwa ati tekuliiko kipima era tosobola kumanya kubanga it is something that is invisible, ekintu ekitalabika kibeera wakati w'oyo ayagala, kibeera wakati w'oyo nze nga nze wakati wange n'ekikolwa ekyo, because sisobola kuvayo nempima percentage yo engeri gyoyagalamu kitaffe olwokuba ffenna yatuzaala. Ekyo kiba ku mutima gwa muntu ye nga ye ng'omuntu. Tosobola kupima, tosobola kukola ki, tosobola gamba nti olwokuba nze nsinga okugula sukaali ewaka nze nsinga okwagala taata waffe, olwokuba nze nsinga okumulambula nga mulwadde nze nsinga okuba nga mwagala. Okwagala okwo kuba mu mutima, tekupimibwa ate tekukakibwa, ate kijja kyokka, kibeerawo kyokka, kujja kwokka ate era kuvaawo kwokka. It is the same thing what is happening today, nti abantu bayagala nnyo gavumenti eno, bajagala nnyo naye ate percentage eyo gye bakozesa n'okwagala kwe bakozesa yedabolinze nnyo mu kugikyawa, naye nga tewaliwo abagambye nti mugikyawe. Era buli muntu yenna buli munnayuganda ayogera naawe eno gavumenti nagikoowa. Tewaliwo yali ampadde statement nga maama wange yaŋŋamba njikoowe, taata wange yaŋŋamba njikoowe. Ye yasinzira businzizi n'atunula n'agaa naye kati kyekiseera nsale pressure, kansale percentage ebadde eri kanjezeewa, nga ye alina ensonga ze ziri ku mutima. Era abamu akugamba niwe gikyayiraki mwana wange leka, nempulira n'okubyogerako saagala, kitegeeza bimuli ku mutima. Katumba Omuganda ali eyo alumirirwawo Obwakabaka ne Baene, ekituufu ki kyaba alowooza era mu bwongo bwe essaawa eno tusindike essaala, kiki ekituufu ekyokukola? Ekyokulowooza ekyo tukijjewo, kubanga tulowoozezza ebbanga ddene, kuva mu myaka gy'enkaaga tulowooza. Obwakabaka ne buggyibwawo ne tutambulirawo mu kibululu ky'Obwakabaka, ne tujja mu myaka egy'ekinaana ne bajja ne bakozesa gundi eyo embeera eyo eyaliwo, bagenda kukumyawo Obwakabaka ne batulinnyirako ng'amadaala ne bujja, naye ne bakomyawo Omutaka Ssaabataka najja ne batulimbalimba nti bamwambazza tumutuuzizza wali ku Namulondo, kaakati yafuga era Obwakabaka weebuli, naye nga kyonna kyonna kyali kiguumaaza okusobola okutambulizaako agenda yaabwe until today, okutuusa olunaku olwaleero. Bwe tuba nga tukyali mu gundi yakutula wansi kulowooza bulowooza, then we are ready to be terminated. Tulina kuvaayo na bikolwa, buli munnayuganda, buli muganda yenna ali eyo olwaleero. It is high time to raise our voice. Ke kaseera akatuufu okusitula amaloboozi, otherwise we are heading into termination, racing that termination. Olwaleero bakikola mu ngeri eri invisible, bakikola indirect. That is why bulooza lwaki mubeera munyume olwaleero enjogera eno lwaki etambudde nnyo. Bannange leero okusanga Omuganda omutuufu, togiwulira enjogera eyo, okusanga Omuganda omutuufu kizibu. Lwaki kizibu? Lwaki tebagamba okusanga omusoga omutuufu kizibu? Lwaki omusoga bagamba bagamba oyo musoga pure, balina negundi ze babaddirako nti akoze kati oyo musoga, balina bombambi we babalabira nti kati oyo akoze ekyo oyo musoga. Tewali wagamba okusanga omusoga omutuufu olwaliro okanira, okusanga omugisha omutuufu, okusanga omukiga aba omukiga ize mukiga, era nabe n'ebikolwa byabwe byakikiga. Bagamba nviira vaawo, bagamba nja kukuba oluya abajja ddukuba, era ng'omusajja omuviire musajja mukiga. Olaba nti bo bakyalina description yaabwe bagikuumye. Naye kiki ekiganyiwa eno mu Buganda n'Abaganda? Wano Buganda gwe nviira nze ndi Muganda, gweyo ennyindo
ani gwolimbalimba mbadde natera okubuuza naawe mulaba engeri gye basaanyawo race indirectly ate nga tukyenyumirizamu fe tukitambuza nokitambuza fe tukisaasanya fe tukitambuza naye nga tuli mu kwesaanyawo kyoyagala okugamba nti we tulaga Buganda esaanyeewo tetukyalina baganda tetukyali gye tulagayo obula gamba we tuli olwaleero bino ebintu biri so critical tulina okuba n'obuwongo obwogi ennyo okubirengera ne tubiraba nti mugenda ne mujja nga mwesaanyaawo mwekkana kasita mutandika okusuula ennono musuula obuwangwa musuula ki nemanya nti kabaka waabwe asobola n'obutabaawo okumala omwaka and nothing happens ne basigala nga bagenda mu kirabu ne basigala nga bagenda mu biduula nga bazinozambe ne basigala nga bagenda mu loogi noonya ku loogi z'omu Kampala wano kati genda ozifuukuuze olabe basendekadiwa muwanga bakiwanuka bannalumansi bwojja okusangayo nga bali Mozambe bali mu byabwe as if everything is okay ojja genda okunoonya asimwe ali mu wino Naturinda atudde ku mudaala ali mu kkola nagundi bali mu kkola kati mmwe babataddemu embeera. That is why nti buli kintu kyonna ekisaanyaawo race, ekisaanyaawo existence y'eggwanga, ekisaanyaawo existence ya tribe kiri mu Buganda. Mu Buganda wali amazina buli kimu wekitandikira mwemuve enkudi mwemuve ozambe ozambe zinkudi zi teachers manya zaani ababiyimba baki bonna wana ye mutusonyiwe naye ekyamazima amatoofo must speak the truth byebyo wosange ebbala ezigula okuva ku ssaawa emu mpaka kumakya ku ssaawa emu endala n'obasanga mmwe mugenda kukola bo bali mu kwekuŋŋaanya kuddayo waka baasuze mu mabaala wosanga buli kimu kyonna ekisaanyawo gundi y'abantu n'okutegeera kwabwe kiva wano mu Buganda. Tunuulira n'abakulembeze be tulina, kolita y'abakulembeze be tulina mu Buganda wano batunuulire. Waliwo abakulembeze be tulina wano mu Buganda mu bifo ebyenjawulo okuviira ddala ku palamenti n'ebifo ebirala byonna nga tasobola kufuga Mwankole, nga tasobola kufuga Mwacholi, tasobola kufuga Banothana, tasobola kufuga Bateso, nga tasobola gendayo. Naye abasinga bonna abali awo batewe bati abeetika ebidomola baba palamenti yetika kidomola bakola batya tuganye aba muswazizza Obuganda mwe mutwala ebitaano bali mu Buganda. Singa yatwala ebitaano yali ava Arua, singa takyasala wali. Singa yali ebitaano yali ave bwe boogera babakoze eki baboogedde eyo tujja kuddayo olulala. Bamuyise Katumba Gerald nzedde eno Mukoto Beyond the Newsroom BTN Media gwagala maaso n'okubeera nga otegoberera nkugamba kyokola kya muwendo mungi. Nkukubiriza okwagala ennyo ensi yo n'okusinga bwe weeyagala ensi yaffe Buganda. Njogereyo ekyaliwo wano by the way nti ensi yaffe Buganda ekyo yaffe kijeeko gamba ensi Buganda kuba abagitwala tulina kugirwana kugezza kugikomyawo ebeere eyaffe. Kale Katumba ebigambo bye bisembeyo n'obubaka eri Abaganda n'Obuganda. Musituke mulwanirire Obuganda bukomewo nga bwaffe. Tugambe statement ye mukole ki? Bannayuganda musituke mulwanirire Obuganda bukomewo bubeere obwaffe era naffe tubeere okwaffe. Musituke bwe munaaba temusituse twolekedde okusaanyizibwawo nga kwe tulaba mu mawanga ag'enjawulo. Nja kuwa history ebyafaayo ebya tribes and races ezisaanyiziddwawo naye nga kirukibwa ne kitambula n'emyaka 10. After emyaka 10 n'okera ku makya n'obuuza naye bannange ba Aborigino be bali luddawo. Genda Australia bannannyini Australia eggwanga mawanga agamu kugakyasinza okuba amalungi mu nsi yonna. N'abantu baziba they are Aboriginals basaanyawo abantu and they are black people nga America basaanyawo aba Red Indians. Kati olwaleero baane bannannyini America naye golowooza bakeera ku makya ne batandika bakuba miggo bakiruka ne bajja nga abasaanyaawo mpola. Wandira bakufaananya ennyindo nga mu myaka 5 be bannyini Buganda genda kubanga kakati we baleetera gundi wali owuliddeyo enjogera egamba nti omusoga ennyindo ye yakula bweti
lwaki era ey'omuganda gye baleetako enjogera kale so bwe munaaba temusitusinga bannayuganda mugamba nti naawe enough is enough katusula eddoboozi lyaffe tukomyewo obuganda twolekedde okusaanawo amin mwenenyanga mwekka message delivered mwenenyanga mwekka tewali gwe tugenda kunenya abasoga balwanirira byabwe abagisu balwanirira byabwe n'abanyolo n'abatoolo n'abateeso abaganda muli mwozambe bwatyo nno bwatusiibudde Katumba Gerard nze Deni ate Mukama agende maaso n'okubeera nga abankumira tusinkane banywanyi olulala naye kye mbakubiriza mwagale nnyo ensi yattu Uganda ensi yaffe Buganda ne Buganda okutwaliza wamu 2010 mpera bere bulungi ate mwera basabasajja Kabaka Magulu Nyondo Chuchulu kuma center wetwa Buffet Sabataka Land Road kwe tutuula ne tulima emmere ne tulya ne tweyagala awangala naye okusembayo musabire essaala Omukama amukuumire eyo gyali. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.